eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo. Okulonda kwe Kawempe campaign zituzibudde nnyo amaaso era ffe nga bannansi ezituwadde ekyokuyiga ky'amaanyi. Ekisooka mu byo nti tuli ffekka bw'oyalwamu nnyindo olwekuula wekka, kitegeeza tuli ffekka tukitegedde, tuli baakukubwa paka kutya nga bannamawulire Agatha bwe yagambye nti bano balabika baagala batwetamye Uganda tugidduke tugende. Media Matembe bw'atyo amaze okubeera nga akakasa nti bannange ku mulembe gwa Amin abantu babawambanga kiro naye kaakati bisalattuku, era olukwe lw'amaanyi nnyo olwalukiddwa okubeera nti babba akalulu ke Kawempe kano Tanga Odoi bw'atyo mu action. David Muhoozi era ng'ayongera okubeera ng'akakasa nti bino ye yabitegeera nti bigenda kubeerawo, era kitegeeza nti already byali bipulaningi. Bangi nnyo ku bannanoopu bakubiddwa, bangi bakubiddwa abakyala naddala engeri gye babakubyemu muganda wange, engeri gye babasambyemu byonna ngenda kuba nkunyumiza ojja kutya ensi. Derek Nyeko akakasa nti Muhoozi ye alina ekimuli ku mutima, alina ensonga lwaki atagetinga ababaka ba Parliament abamu. Mujjukire lwe baamuyita mu Parliament okujja okweyogerako, byonna biri omwo. Kakati ate Sejjusa ye yeewuunya lwaki abajjaati mu kifo ky'okulaga eryanyu wano nga balaga bakabi, lwaki tebabatwala e Congo bakekeze enyago n'aba M23 mu Rio Fire bakakase nga bwe kibeera. Ssennyonyi bw'atyo nga yeewuunya omusajja omukulu mu kiseera kino ekya Ramadan, DPC Wandegeya bw'atandika okuwa ebiragiro eby'amaanyi bwe bityo okutulugunya abantu mu kiseera kino ekya Ramadan. Nambooze atubulidde nuupu kyezaako nga tuvudde mu kalulu wa mu campaign eza Kawempe North, kiki nuupu kyezaako muliro buliro. Ate era munnange ne famire ya Segirinya bannamwandu baatandise dda munnange okubeera nga beegabanyagabanyamu, era bwe batyo nga bawa ensonga zaabwe. Okay, anti munnange nga bwe nkutegeezezza nti eryokanga neetonya ne tulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo, era kuno kulabula eri bannansi nti bino tubyogera wano naye kyetaaga mu bitunuulire era mu biwulirize mubiggyemu kimujjamu, era nga amakulu mu byonna nti tewaliiwo ngeri yonna gye mugenda kwagalwamu bagwira, kubanga bo balwanirira kuwamba ate mmwe mulwanirira kununula. Omuntu alwanirira okuwamba nga talinaako waayinza kutta, kitegeeza ye aba ready n'okufa. Ensonga kyo kiraba nti okutta kiri kumpi nyaawo we bali. Mwebale kusiiba era nkuba mulanga mwenna abasobola okuyambako abasiibi wano ku Uganda at large mu mikwesese babaayo abajja okusiibulukuka wano ng'era batubaali nga tukikola mu myaka egiyise. Kale osobola okuyambako kuba embeera si yennungi ekiri awo, osobola okuyambako kyonna ky'osobodde. Ennamba zange ziri awo, esembi ya 15 nga lesembyayo 73, kubanga tuli mu kisiibo nga Ssennyonyi bwe yagambye nti yeewuunya omusajja omukulu Hassan DPC Wandegeya okubeera nga alya ddaaku alya ddaaku, alina abaana nno weewuunya, abaana 3 balambirira, naye musajja mukulu DPC we Wandegeya Hassan ewumbire Wandegeya DPC naye alina famire. Ssennyonyi yeewuunya abaana 3 bazikuka ne mukyala we ne balya ddaaku, Katuli n'agenda okukola naawe ebiragiro mukube n'atuukiriza ebigendererwa bya bakama be, naye nga tuli mu kisiibo, tuli mu Ramadan. Kale munnange abamu nga bwe bakola ebyo kitegeeza nti ab'emitima egyewaayo okusabira eggwanga, then tusabe buli omu munzikiriza eggwanga lisobole okubeera nga linunulwa. Naye nga Ssennyonyi yakinokoddeyo ekyo nti musajja oyo bwe mulaba alina abaana ssebo
naye talina yadde n'ekisa, tayinza na kuwa makulu. Kisiibo, tuli mu kisiibo bannange. Wa omutima gwava dda wano mu kifuba gwadda dda mu nsawo. Gwadda dda mu nsawo era y'ensonga lwaki okiraba nti babeera bakuba ba journalists. Olw'okuba nti balina kamera. Ssenyonyi yategeezezza nti kamera zino zibalabisizza nnyo. Kakati olw'okutya bamanyi kye bakola kikyamu, olwo babakuba babagamba mu deleting emu footage. Era munnamawulire wa NTV, munnamawulire wa NTV yaluguddemu nga bamugamba mbu asiimule ebifaananyi. Bamuyita Stephen Kibwika, munnamawulire wa NTV abajja ati nga bamukuba kujjamu deletinga footage yenna, deletinga kubanga bakitidde nnyo nti muganda wange kamera ziba recordings zibakutte. Ate abaana ne babyeditinga ne bapozinga bati ewoga bannange abaana bandabye. Kyokka ng'eri abalagira gye bali. Bamagambo wa CMI Wandigiya DPC naye waali alagira, naye nga musajja ate weewuunye. Tuli mu kisibo, musajja musiramu. Kati Ssenyonyi kyabadde yeewuunya, naye kale awo mbadde ntandika butandisi tutandikidde wa awatuufu. Kati Miriam Matembe yatukakasiza n'atugamba nti bannange ku biseera biri ebyamiini abantu bababuzangawo kiro nti bugenda okukya kuba oli awo mulinawo essuubi nti ye omuntu yabuze, temulina nnyo bukakafu buli awo, yabuze yabuliddebwa yalazeewa. Naye kakati essaawa eno we twogerera abantu babanona misana nga ffenna tulaba bwe tuti, era ne tujjula entiisa kuba kyekigendererwa kyabwe bwe tubeera nga batuteekamu kye bayita entiisa, era tuba tetulina ssuubi yadde n'akamu. Tutya taleka kuwoza kale waakiri batuwa emirambo, butuwa omulambo kale mutuwa omulambo bamwamutta. Nti munnange abantu babawamba misana. Matembe bw'atyo n'agamba nti Uganda yandibadde erondawo embeera ey'emirembe naddala mu bakulembeze nga be bakulembera abantu ababalonda. Naye ekyewuunyisa nti embeera oba enkola eyalibadde ey'emirembe ate etandinza awuta okubeera violent. Ebikola eby'effujjo eby'ettima bisusse era nga areflectinga ku biri ekawempe ng'agamba nti munnange buli munnayuganda babawo munnayuganda yenna kwegamba oba eyeewuunya kiki ekigenda maaso ekawempe, yagamba tali surprised teyeewuunya kubanga ye singa abadde n'obuyinza yandibadde ebyokulonda abijjawo bujja. Abijjawo bujja kuba tekyakola makulu, tebikyakola makulu. Naye era Honorable Theodore Sekikubo, member wa Parliament, naye bw'atyo yasharinze disappointment ye mu ngeri munnange gavumenti gyekwasaganyizaamu embeera, era agamba nti ye abadde alowooza nti guno gwalibadde mukisa NRM okubeera nga eraga good side ennungi, nti eraga abantu nti ye bannange kubanga tulabe ne candidate wa NRM ng'atambula buli wamu mu ghetto mbu asaba kalulu nju ku nju, ng'asaba kalulu nju ku nju mu ghetto. Naye ekigenda maaso eri ali tekikkirizika. Kati Sekikubo bw'atyo era ng'abakanyiza ddala Felix Kulaije ng'agamba nti oyo byayogera muganda wange tebirimu yadde n'okuwa ekitiibwa eddembe ly'obuntu naddala ku bulamu n'okwenyigira munnange mu nkola eya demokurasiya. Nti Kulaije amala googera era nga yeebuuza nti ddala ekituufu NRM kubanga ye wa NRM nti ffe abali mu kyaji ekintu kituli mu ngalo ekyo ffenna tukyebuuza, era nga wano tuwulira eddoboozi erisinga okwogera era eriwaana erya muhoozi kubanga muyinza okuba nga muli awo naye nga eggwanga oli omutabani yakola ki, yalitwala dda. Era mmwe muwulira basali musali naye nga nabo bali awo batunula butunuzi nga mbwankadde. Taata we naye ali awo atunula butunuzi nga mbwankadde. Kati n'envubuka yo ng'ekola ki, ebuukula, yerina amaanyi
naye kati bano bataze n'okubeera nga bakola ki nga bali awo maye omuntu bw'akula atandika okubeera awo ebiseera ebimu ayagala kwota ku kasana n'ebirala. Kakati bunnange bw'atyo ng'abuuza minisita wa internal affairs mu parliament ali in charge ani ali in charge of this country ani ng'alina okubeera nga addamu atubuulire kubanga nabo bennyini babeera awo balinga kugamba abalina kye bamanyi naye ate ng'ekituufu bakimanyi naye nga tebalina kyakukola. Oba jjukira Miriam Matembe yatukakasizza nti ye alina mikwano gye mu NRM caucus era bano baatuula ne bakakasa yatugenda nti waliwo omukyalo omu omunene ennyo mu NRM nga akakasa nga bwe balina okukola kyonna ekisoboka okulaba nga NRM ewangula akalulu k'e Kawempe North nti oba kutta abantu bajja kubatta naye nga bakawangudde. Kati ebigenda mu maaso munnange si byakwewuunya wabula Miriam Matembe agamba nti singa abadde alina obuyinza akalulu yalibadde oba ebyokulonda yalibadde ajjawo bijje. Tango Odoi ali mu senta nnyo era ono y'omu ku abo abapromotinze ebyobufuzi ebyokweyawulayawula era nga ye asoosowaza nnyo sayidi ye nga taliwadde kitiibwa demokrasiya nti ne sayidi eri endala naye erina eddembe lyayo okubeera nga basalawo ku kulonda ani ayinza okubafuga. Kati bano bwe batyo be basaasaanya enjiri eyo era nga bamalirivu nnyo okulaba nti akalulu kabbibwa era nga bagenda kukozesa eryanyi lyonna nga bwe batulaze okukakasa nti akalulu kabbibwa ebyaddala era bakabbi bakale balangirire nti bannange uno awangudde nambi awangudde owa NRM awangudde aba nga bwe babyogera nti abanupu beetemyetemyemu bayinza n'okuddirira ono Moses Seruko ne bamugeraageranya ku Nalukoola mbu Moses Seruko abadde awo abantu babadde bamwagalirayo mu bubuyabuya bwe mbu oba oli awo ate n'abakyala basegirinya nabo kakati buli omu awagira buwe nga bwe ngenda okubeera nga mbibagamba naye munnange mu nkola eyo nga kirabika abasajja bamaliridde okubeera nga akalulu ke Kawempe bakabba kubanga n'okutta bo baasalawo nti n'okutta bagenda kubeera nga batta oba kutta kabatte naye nga akalulu ako bakawangudde ak'e Kawempe North. Kakati Agatha Atuhaire ono munnamawulire era naye nga atukakasa nti abasajja bano be mulaba mmwe mukyali awo nti ab'obuyinza nga bwe bagenda mu maaso okubeera nga batuteekamu okutya batutiisatiisa batuteekako pressure mu bwongo bwaffe psychologically tutandika okubeera nga twetamwa. N'agamba nti mmwe mukyali awo nti ye alowooza pulaani eno si yakujjasti kukomaawo tikutiisatiisa abantu kuba intimidatinga oba okubateekamu okufa oba okubakuba babamenye nti oli akuba akumenya okugulu waakiri nga bwe bakubye abakyala abanuupu ne batuuka n'okubeera nga bavaamu omusaayi. Kiraba bavaamu omusaayi ngenda kukunyumiza kuba bannamawulire bagenzeeyo bakoze dda ripooti n'omu n'atuuka n'okuzirikira mu kkooti. Kakati nti bano baagala batu exhausting kwegamba nga bw'onookamula abaali bakamudde abaali basobodde ku mubisi mumanyi engeri gye bakamula ne bakamula essubi eryo n'okamula ne lituuka okuba nga terikyasobola kuvaamu yadde n'otuzzi. Kati bano baagala batukamule batwetamye kwegamba tubeere awo nga tubuliddwako eky'okuzzaako. Kati olwo batuteekemu endowooza kwegamba batu provoking either tuve mu nsi yaffe kwegamba tu giving up kwa kati waliwo abantu abamu nga bo baawanika kwegamba tuwanike tugambe kale ekijja kijje kale kale tubeere bwe tutyo kuba yembera gye batwagalamu kyobula nga balina enjogera yabwe mukkirize Museveni Mukama Katonda yalimanya mumuleke afuge paka bwali kulaki kati nende muhozi gwana jake mumuleke bwe batyo ebintu byabwe ebyo nekati bannansi baagaana okubeera nga babikkiriza. Kati Agatha Atuhaire agamba nti bano abasajja baagala to giving up oba si kyekyo tugwe n'eddalu osanga omuntu nga yaga
kati toye talivaako abe tebalivaako tubaleke nti oba si kyekyo tunywe n'obutwa kubanga mulabye abantu abamu nga bitta nti oba si kyekyo tunywe n'obutwa tutuuke n'okunywa obutwa tweddi oba tudduke mu ggwanga tugende kubanga nabagamba nti waliwo omuntu omu academician yaŋŋamba nti emirimu weegiri wano mu Uganda emirimu weegiri naye gujja genda okusanga university ng'erina emirimu nga 100 staafu yaayo emirimu 100 naye nga abakolayo bali 3 naye nga bw'ogenda ku lisiti y'emirimu nti waliwo alina okukola kino n'okukola kino n'okukola kino nga opportunities ziriwo 100 ebifo biriwo 100 kyentegeeza naye nga staafu eriko abantu 600 oba beera nga bawera kubanga university muzirebe nga zina professor omu abamu tebalina ba professors mukirabye kati nti bagezaako kukyankalanya system education system n'ebirala nga bebayingizaabo abaabwe abagwira bwe babasomesa kati mujja genda okulaba nga be bakola ki Museveni yakyogerako n'agamba nti mugamba emirimu simanyi tugiwa bali be baasoma be babigira okitegeera be babitegeera kubanga bagenda bakola ki baba diffusing room era kibula bakozesezza nnyo katugeze eggwanga ery'abanyankole likyayisa abantu balikozesezza nnyo ndi kubanga mwe entry point yaabwe mwe bayingirira ne beefuula abaki abanyankole naye nga tebabanko banyankole abanyankole kyebaluma bagezezzaako nnyo okwerwanako ebbanga lyonna naye munnange bali babeesibako baabayingiramu bati ne badiffusingira bati okitegeera ne bayingira najja ne yepositioninga ng'omunyankole naye nga tabangako nga n'olunyankole alwogera alugwa ng'abamanyi olunyankole kati fe abatalumanyi tetulowooza ayogera bukiiko naye nga bali abamumanyi bamulaba ate yaseerera agenda eri mu M23 kyokka ate nga yepositioninze ng'omunyankole kubanga fe tufabanga ba westerners kale abanyankole ekyo kibaluma era kibi nnyo by the way era tulina okubalwanirira okulaba nga tubako abo balina balwanye basajja bato kubanga bo baamugoba Museveni baamugaana okulwanirayo olutalo fe abaganda fe abakola ki fe abakola ensobi eyo kuba kibi kigwanala baagaanirawo genda bamubuuza obeera wayigga ogenda owuunyiira tolina nawo bakuzaala baabimugamba byonna era Muzeeyi John Bikazoora ennaku ezo yakyalirako Museveni yawandika akatabo Museveni n'amugamba nti concentratinga ku bulwadde bwo ennaku ezo kyajja asisinkana Museveni n'amugamba nti concentratinga ku bulwadde bwo alina ebirwadde ebimuluma musajja wattu tebibufuzi bikole ki bireke ndowooza n'amusonyiwa okubeera nga yawandika akatabo akakambwe bwe katyo naye yagamba nti be baali bakampeeningira Museveni 18 banyankole balangira Museveni bye batamulangira tebyaliyo kye batamulangira nga tekiriyo naye bwe baamubuulira point blank era yafuna 0 oba kitegeera kati eno gye yalinanga okubuzaabuza eno ewali abantu baffe kimanya Saabataka wuuyu asimanya era okukakananga Nkongolo Lukokobe okulwejjako muganda wange kakati bwe batyo nti bagezaako okubeera nga bayingirira entry point yaabwe eri mu tribe y'abali bagiyingiriramu bati beefuula bibaayo kumbi si babangako baayo nabali bakimanyira babayigobako era nabo bwe babuuza bagamba bannange temutubuulira mu nkola eyazaala ekibi akiwongerera David Muhoozi yawulikiseeko nga ayogera ku nsonga ya JAT Joint Anti-Terrorism Task Force nga annyonnyola ku mbeera eriwo oba ebaddewo wakati w'abawagizi ba NUP n'eggye lino eri bakubye kugambe eriringa eriri ku biragiro nti lyajja kukuba kakati ye ategeeza nti agamba okututegeeza nga bamaze okubeera nga bakuba munnamawulire David Miracle owa NBS n'abalala bw'atyo yavuddeyo n'agamba nti bwe yakimanya nti wajja kubeerawo consequences era n'akakasa nti kituufu waliwo tension y'amaanyi obunkeke bw'amaanyi wakati w'amagye okukosa n'abawagizi ba opposition kitegeeza nti already wagamba nti nakimanya I knew nti
there would be consequences. Kitegeeza nti already bano baali bakirowoozaako dda era ng'ejja ettegeke bwe lityo era okubeera nga okkiriza okubeera nga ocompensatinga nga oliyirira oba okola ojjanjaba omuntu akoseddwa kiba kitegeeza nti oteekeze responsibility. Kale kwegamba nti kino kiraga nti tosobola kubeera nga tukibuusa amaaso ekyokubeera nti eno ebadde bigger plan to silence anyone who dares to challenge the regime. Omuntu yenna agezaako kwesimba mu regime nti eno plan nteeketeeke era nti kikyali kituuza butuuza tugenda mu kalulu aka 2026 nti NRM Museveni kwegamba kati awo bali bakimanyi nti abantu tebabawagira n'olw'ensonga eyo bo tebalina kye beeguya ku bantu era bakimanyi bulungi nnyo nti akalulu kalina kubeera nga kabbibwa bubbibwa nga bwe beesomye okubeera nga babba akakawempe North tulinze bulinze ate ennaku wabulayo mmeka ennaku z'omwezi 13 tujja kuba twategedde dda tunagera okuyingira mu nnaku z'omwezi 14 nga munnange twategedde dda naye ng'ekituufu kiri nti kati bo akalulu basazeewo nti bagenda kubba kabbe jjukira okuva Bubendo bye baswaza mu Arua n'ewalala bugiri ekyo baalayira tebagenda kuddamu kukikkiriza era mwalaba wano mubireeza wa Nuupu nga abuulira byabakama ebyaliwo e Kayunga era ng'amugamba nti naffe akalulu kano akakempe tukaagala ebyaliwo e Kayunga bireme kubeera nga biddamu. Kale munnange mu kulojjera effujjo n'ettima erikoleddwa ab'ebyokwerinda mu kampeyini zino ez'ekawempe twalabye kyebuvuddeko emabegako awo nga Olivia Katende azirikira mu kkooti wali e Kawempe era ne bamuddusa mu ddwaliro. Naye ekiri emabega w'ekyo kukakasa nti bano abasajja bamaliridde era kwegamba nti tewali kusaasira yadde. Olivia Katende muna Nuupu bw'atyo yakolapusinze mu maaso g'omulamuzi wali mu kkooti e Kawempe era ennaku z'omwezi zabadde 7 mwezi ogwokusatu n'atwalibwa mu ddwaliro. Kati y'omu ku abo 23 abaakwatibwa Kawempe oluvannyuma lw'okunominatinga kandidate wa Nuupu Erias Luyimbazi Nalukoola nga agenda okukwatira Nuupu bendera Kawempe North. Newankubadde bano nti already babadde babatadde naye ebyabaddewo okusinziira ku kutulugunya okwabatuusiddwako byewuunyisa. Kakati munnange nti oluvannyuma lw'okutulugunyizibwa n'okuyisibwa obubi ennyo nga political prisoner era nga byonna byekuusa ku kalulu kano ak'e Kawempe ak'omusaayi, kampeyini z'e Kawempe akalulu kano ak'omusaayi nga kano ke kaseetinze pace. Bwe njogera ku pace bwe ngamba nti kano ke kaseetinze pace nti kyonna ekikabaddemu n'ekigenda okukavaamu kigenda kuba kikulaga kiki ekigenda okubeerawo mu kiseera kye tusigazaayo kyensuubira okuba nti kyeyaweza na mwaka nga twolekera okulonda 2026 kubanga tugenda mu kampeyini 2025. Kakati mannange omu kuba human rights advocate Suuna James okukosa ne balooya okuli Tobias mu Afrika wamu ne Toria Hika Dennis bano be basobodde okubeera nga bakyalirako abasibe mu kiseera kiri nga bakyali mu kkomera. Kati nkuzzizaayo ku katono emabega yaga tutambulire wamu nti ebiriwo kati birala nti bano already bateereddwa ne kati nkubuulira biki ebyabaddewo entulugunya gye baba tulugunyizzaamu okwongera okubeera nga nkukakasa obumalirivu bw'abasajja bano okubeera nga Owaakiri nga Miriam Mateme bye yagambye nti baasazeewo ne bagamba nti Owaakiri oba emirambo gigwe naye kano akalulu tukeetaaga twagala ekifo ekyo Kawempe North kuba jjukira nti Kampala already NRM baagigoba ekimanyi baagigoba. Kati Museveni alina ekintu ekyo
wakiri tubatte tubaagazaaki kakati munnange kati bano nga bakyaliddeko abo ababadde mu kaduukulu abawagizi ba NOP naku z'omwezi zabadde mukaaga omwezi ogwokusatu ne babakyalirako kati olwo ne basharinga details mu ngeri gye babadde basafaringa bannamawulire batubuulira baabasanze mu mbeera ki kati okusinziira ku Suuna bano batugamba nti Olivia baamusanze ali mu bulumi obutagambika olw'ebisago ebyamutuusibwako ba security forces era nga ono batutegeezeza nti yabadde ng'abuliidinga omusaayi era baamukubye kwegamba mu bitundu bino nga bonogamba hips wano mu maaso ku lubuto wansi w'olubuto oba ku mugongo wano mu nkizi bwe batyo kwegamba nga abasajja bwe basamba mukazi n'alako kubeera ng'abuliidinga omusaayi kugamba ogumuyita kiso kuba nti oba yeepaadinga oba ki naye kugamba ng'abuliidinga okuga nti ng'abuliidinga oba okitegeera olw'okutulugunyizibwa okw'amaanyi nti baamukubye ne bamusambasamba wonna mu mugongo wano wansi w'olubuto abasirikale abapoliisi babwe tugamba jaati kitegeeza nti bonna bali wamu naye kati bali abajjaati ne poliisi nayo ng'ekulaga kati eri mu ngoye zayo bawerekera kati gw'olowooza nti nno bano baawukana ku bali nga bonna be bamu naye nga bonna bakubira wamu kakati munnange nti mu kumukuba ennyo n'abalala banne kubanga teyabaddeyo mu kyalo omwo kitegeeza kati n'ataka okugenda mu nsonga z'ekikyala ezitali neetegekere oba ezitali mu cycle ezitali mu menstrual cycle kati n'agenda mu nsonga z'ekikyala nonga omusaayi bwekiriivu era nga mu kiseera ekyo babadde batugamba nti n'okutuusa kati oba byatuusa okuziika bamutwala mu ddwaliro naye nga atambulira ku miggo kati olwo bwe tebageza ku kubeera nga bamaze okutya balaba abuliidinga nnyo ne bamutwala bamukoleko sikaani naye era siru ne batamuwa ddagala nga bamuwadde pain killers zokka basooka ne batya tetafiira wano mulabe sikaani bamukosezza ki kati sikaani babagamba kirabika kinga bombe baddokita baabwe babalina abasawo baabwe nga bo kati bajja kuleeta ebyoma abo bakuyingize mu kasenga awo ku poliisi kwennyini nyine bakoleko edda just byemubukubyemu ku musaayi kakati ne bamuwa pain killers mumuwe pain killers ofiisa ya prescribinga yagamba n'omusawo ofiisa muwe pain killers kakati omusawo abuuza ti omusawo naye ali ku mulimu yabuuza olwo ofiisa kati ofiisa tubadde oba tusaba tumuwe eddagala ki pain killers bamuwa kati ogeza omuwe lye batakugambye kakati kati abakyala abalala bonna badetainees nti bonna babadde basitwagolinga n'ebiwundu ebyenjawulo nga buli omu akubiddwa mu ngeri ye nga bagamba omukyala omu Helen yabadde alumizibwa ekisambi nga bamukubye kumpi okwagala omumenya okugulu ate Mukisa Alice Nabosa ono babadde batutegeeza nti n'okufa yabadde afudde ne bavayo ne batukakasa oluvannyuma nti nedda kubanga enkuba gye babadde bamukubye yabadde mbi nnyo kati ono yabadde aluma omugongo era ng'azimbizimbye olw'okukubwa nga Olivia ne Alice bwe babadde babawadde pain killers zokka newankubadde babadde bamaze n'okubeera nga babasikaaninga ne bakakasa nti babadde bafunye obuvune obw'amaanyi munda kakati olwo munnange nekikakasa nti okutambula kwabwe kwabadde kuzibu nnyo nga balina batambulira ku miggo nti basobola okuleetera emiggo gitambuze naye tebajja kuwa ddagala kubanga gyo bagirina egyabalima bakwagala bwe batyo kakati Suuna munnamawulire ne ttiimu ye bwe batyo era baawubyeko olugo lw'ekigere mu abo abaasibwa gurupu ya Doreen Nanjula okuli Ingrid Trinawe, Shadia, Fiona wamu ne Farida bano bo batukakasizza nti kituufu bo bali physically stronger nti si banafu nti oba baakubiddwa nti balaga nti naye
nabo era still bayisibwa bubi bakubwa era babayisa bubi jukira nti bano baagaana okujjako t-shirts okuli slogan yagamba nti kill me spare Besigye nti tanze Besigye omuleke. Kakati bano kigambibwa okuba nti babateeka eyo mu busenge obuzibu ennyo buli bwe basibiramu abasibe ab'omutawaana ennyo okumala ennaku 3. Kakati olwo ne babafoosibwa okubeera nga bashiyaringa baketi emu mwe bafulumira mwe bakola pupu. Teebereza kati ng'abakyala ebirwadde nenga mwena mugenda wali ebyo byonna babikola nakigendererwa. Kakati munnange concerns mu ngeri gye bayisamba political prisoners wano mu Uganda nga zirayizinga twabali tuli awo Olivia n'akolapusinga mu kooti n'azirika olwa challenges zeyabadde munanga afiisinze obulumi nga bumuli bubi n'akolapusinga ne bamuddusa mu ddwaliro awo bwe batyo. Kale bwegamba nga abantu beebuuza nti lwaki Museveni tadikira yalinga nti Uganda kakati ebibiina by'obufuzi biveewo tugende mu nkola eyaffe ey'ensikirano. Batabani wange naye kitegedde tajja kusobola bannayuganda bo bamusinza kye bayita akiri. Ebintu babiraba mu ngeri eri straight okusinga ku ye newankubadde namuzaala kuwoolera naye ate oba oli awo bano bwe namuzaala okubeera ng'awoolererako kubanga tetumanyi kuba ffe twali bannayuganda mu kiseera ekyo Museveni ng'agamba nti alwanira kubeera nti nno atununula. Kakati ate be yanunula ate Museveni mutabani we bamwavenjingirako kuba yagamba nti yamuzaala kwavenjinga. I named him that name to avenge me. Mbwawoolere mbu singa amini aba amusse si famini si fobote si ffe tuli bannayuganda be yagamba bazze okununula kyokka ate kati avengensi mutabani we atagirese ku ffe. Mukama Katonda wabaga nti bintu biri misplaced. Museveni endowooza ze ziri misplaced naddala mu kutandikira ddala bwe yaga nti ekizibu kya Africa kya bakulembeze abalwa mu buyinza kituufu. Endowooza ze ziri misplaced. Kakati twabadde tuli awo Makindye East MP Nyeko Derrick ye ng'agamba nti UPDF yabadde etagetinze ye era nga bano babadde ready okubeera nga bamuteekako ebisangosanga ebitaliiyo. Kati ono ye Derrick Nyeko agamba nti embeera eno eriwo ey'okubeera nga baharasinga bannayuganda era nga ababakoleko ebikolobero be ba Uganda People's Defence Forces security agencies egattako n'okubeera nga efabricatinga charges nti eputekako ebisanga ebigetegete kati ye bamutaddeko ebisanga ebigetegete naye ng'ekigendererwa oda zabadde ziva bwa muhoozi era agamba nti yabadde addamu era nga ayanukula Minister of Internal Affairs nga yabadde agamba nti Nyeko bamusanze mbu alina ennyota ez'amagye eziri ku ddaala erya Lieutenant General wamu ne Major General mu mmotoka ye. Kati nga yagamba nti ebyo si bituufu kubanga ebintu bino byateekebwamu abasecurity bennyini babiyingiza mu mmotoka ye ne babiteekamu ne bagamba nti biibyo obijjeewa nga baziyina baba bazijja kukulayo gye obakwani nti mutuweeyo kankojota zo zijjeeko muhozi azambulaawo omuntu namugatofayo genda bakuwa endala mutwala ezo kati nga bajja baziteeka mu mmotoka. Munnange yagamba nti minisita bye yabadde ayogera Minister wa Internal Affairs David Muhoozi ng'agamba nti babadde bamusanze n'ennyota ezo
zenkunnyonnyodde eziri ku ddaala yagambye nti Lieutenant General wamu ne Major General agamba si bituufu era ng'agamba nti babadde bategeetenga ye May 13 ebyaliwo 2024 kati obusungu gye bwava nti bano baraidinga amakage okusinziira ku ye kakati olwo ne bagezaako kubeera nga bagamba nti alina emmundu naye nga bino byonna ekyamuyamba kamera ne mukyala we basobola okubeera nga babyeexposinga nti byali biki byali bujingirizi kati MP era agamba nti Chief of Defence Forces CDF Muhoozi Kainerugaba nti ye kenyini yawa ebiragiro nti ono alina okubeera nga akolwako ng'alireetinga ku ebyo ebyaliwo nga palamenti eyita Muhoozi nga CDF mu palamenti Parliament's Committee on Defence nti annyonnyole ku ebyo byajjayogera Sudaani biki mubimanyi kakati Muhoozi n'akakasa n'aga nti abo baddiikuula beetaaga bonna kukwatibwa kwa arrestingibwa kakati ng'atuukiriza manyi bagamba nti akaliba akendo okalabira ku mukonda Museveni nga bw'atasonyiwa ate ye Muhoozi tasonyiira ddala kubanga ate ye bamuzaala kukola ekyo kuwoolera tewali kwekuba mu mutima era byayogera byonna tufula nga kitaba agamba yoyo kitegeeza nti gwozaala omwana ng'omuzadde kukola ekyo kitegeeza gwe nga munakyalinzi ojja omugamba nti okola oti tosaasira niwalaba oba ekiwuka kitte kirinnye kitte niwalaba buli mwamu mulabanga kiyenje kitte kifuuyire edduumu kati description gy'obanga otraining omwana nga mutujju kitegeeza olina mugamba ebyo buli kimu olina mugamba ntwagire tumufumite kakati munnange ebyo nga bikyali awo General Sejjusa kati amaze okulaba abajja ati engeri gye bajja beekavalinze obukookolo n'engeri gye baakobyemu abantu bakuba amasasi mu bbanga kati ono ye Sejjusa ng'agamba nti lwaki b'ofiisaazi abo abalaga nti bakambwe ennyo era nga bakitalo nnyo tebabasindika ku front line mu DRC Congo okusinga okubeera ng'ate badda wano ku bantu abatalinaawo yadde kasikiri mu by'amagye babatwale Congo ku front line munnange Sejjusa mumumanyi ono former Ugandan military general David Sejjusa kati bw'atyo avuddeyo n'akwitisizinga ebyabaddewo brutality eyabaddewo against civilians and journalists wali mu kawempe era ono n'agamba nti abasajja bano ababadde bambadde obukookolo nti baali badde batwalibwa ku front line wali mu Democratic Republic of Congo ye awo abagalira okubeera nga bali bagamba nti Sejjusa y'omu ku abo Museveni bakakasa mu kubala entalo okugamba okubeera ne military science olutalo olwo tuli mu field ku front line kati olwo n'apulaninga tugenda kukola bwetuti mukole bwe muti n'alowoolezaawo era yo ensonga kyamutya be bamu ku abo abaabalanga nga bunoga nti kati kino yes mukole bwe muti ne bwe muti Sejjusa oyo si wa muzannyo kati obubaka bwe yatadde ku mukutu ogwa ex Sejjusa bw'atyo ng'agamba nti okukozesa eryanya erisusse yagamba nti yalabye abasajja abambadde obukookolo nga bwe batyo bakkakkanye ku bannansi era nga bakuba amasasi mu bbanga ku mitwe gy'abantu era ng'agamba nti ye alaba nti ekyo tekyalibadde bwe kityo okugenda nga okuba abantu nga olaga nti oli wakabi nnyo babakuŋŋaanye babatwali wali e Congo kati olwo bagende mu real action basisinkane abasajja abaddala
bana sisingana abasajja abaddala nga nabo babatunuuliza emmundu kati olwo bajja okukakasiza ddala ebintu biri bwe biti bano si be bano abawanika ebipandi placards just bano nabo bakutte emmundu bazitwolekeza naye okusinga okudda awo ebisajja bya alien skin bikifeesi ebitalabanga na ku lutalo nga biri awo just bwe bityo babitwale eri ku front line. Nange ekintu kyempagira nti babitwale kakati era mu mbeera y'emu munnange Nambooze yagambye nti nope nga bamaze akalulu oba kampeyini z'ekawempe zino newankubadde poliisi n'amagye byonna tebagenda kubeera nga babakkiriza naye bo bategese bagenda kuba batalaaga eggwanga lyonna bamalirivu nnyo nti tebagenda kuzikiza nti olunaaba okumaliriza akalulu k'ekawempe tetumanyi bigenda kuvaamu naye yagamba nti kati nope pulaani yaayo kyezzaako bagenda kuba batambula eggwanga lyonna era nga bongera okubeera nga bakakasa eggwanga nti already balirina mu 5 tebagenda kubeera nga batuula bagenda kukola campaign across Uganda kubanga bamaze okubeera nga bakitegeera nti amagye oba ebitongole by'ebyokwerinda ne gavumenti bantu batwalenga kiguumaaza ng'ente eri ku kyoto beesuze ku kyoto nti gwe munnange owulira essanga olowooza ekumamu kumbe ekyoto kyazikidde dda nti kati gavumenti ejja bbazzaawo demokrasiya anti kati mugera muti kumbe bekigendererwa kyabwe bamaze dde okubeera nga bakiraga n'omutima gwe balina tikakati kuno kufana kuwona kitegeeza nti teri kutuula teri kuzikiza era agamba nti after Kawempe we move to the rest of Uganda. Our campaigns have already started and though the police won't allow us, we are ready. Nambooze nga akakasa kati munange mukumaliriza emboozi yaffe ewanvuye nnyo naye kikulu nnyo munange okumanya nti kubanga wano nsuubira okubanga bano bwe banamala okulemererwa bannamandu ba Segirinya nga balemereddwa eno ate bagenda kudda batandika okubeera nga bakaaba nuupu tetuyambye kale baatusuulawo bano already bo baasazewo dda ne basala eddiiro tikakati emitima gibali mu nsawo ne maama Nagirinya kennyini naye yasazedde eddiiro ate ye ali ku sayidi yaki ya NRM maama Nagirinya era nga ye agamba nti nuupu yabalyamu olukwe ono mukyala Mariam Nakabuye bwe tumanyi nga maama Nagirinya era nga y'omukuba namwandu ab'omugenzi Segirinya Mr. Update kakati ono ye officially mu butongole yamaze dde okubeera nga ajoyininga National Resistance Movement kati Nakabuye era ono munange akiteeka ku National Unity Platform okubeera nti yasaidiraininga mbu family ya Segirinya era mbu bakagamba babavaako babayitamu bo tebaba consideringa mbu ne balonda lawyer Elias Luyimbazi Nalukoola mbu ne baleka omuntu Segirinya ye gwe yali ayagala amusikiri kakati ekibuuzibwa nti sisuubira nti obwa MP gwa busika ekyo kiri awo ono gwe baagala amusikire tamuyina ku Uganda yadde kuba tulabyeko awantu nga bagamba nti awo omwana we kale yabajja kale oba bw'abanga waali oba muganda we kale kubanga balaba nti alina akakwate kanene nnyo ku family naye Nakabuye ye ng'alaga disappointment with Nuupu ye kyayita betrayal kubalyamu olukwe era n'okulya mulegase oba omukululu gwa bbaawe omugenzi agamba nti Segirinya ne maama we Justin Sanyu Nakajumba nti baali bamaze okubeera nga bendoosinga nga bakakasa political assistant we Alex
Luswa Luwemba nti alina okubeera nga taking up position eyo naye Nuupu yo kye yakola tiketi n'egiwa Nalukoola eyali wa Democratic Party ngera yali legal advisor waabwe. Kakati agamba nti okulyamu olukwe betray eyo yamuleetedde okubeera nga ajjulula endowooza ye era nti allegiance ye eri Nuupu n'agijjulula lwatu n'asalawo okubeera nga agenda ewalala kubanga Nuupu baasalawo okubagira Nalukoola ne baleka Luwemba. Baawe bwe yali asazeewo mbuune mu kamera n'aga nti ono yagenda okubeera nga amusikira tetumanyi buyinza gye yabujja. Kakati kale mu mbeera eyo neewuunya lwaki Maama Nagenya tafumbirwa Luwemba kubanga bwabanga baawe bwe yasonga ko yali badde oba tetumanya kigenda mu maaso oyinza okuba lwaki omuntu aba alwanirira omuntu ennyo ekyo nayo olina okyoko kyebuuza tuyinza okuba tuli bwatu tugaa lwaki tamufumbirwa naye ng'ate banga omugenzi lyamaze nga mulwadde nga Luwemba yali yakola ki yasika yakutegamba yali placinga dda personal assistant nga assistingira ddala. Kakati yagamba nti munange bwatyo yasazeewo okubeera nga wagiramu na NRM era yalabiddwako mu motoka eya bbulaaka open roof bwatyo ng'ayisizaamu omutwe ng'ali ne Nambi Farida owa NRM nga gwa campaigningira. Kati weebuuza nti ate lwaki teyawagidde Luwemba gwe babadde ayagala gwe bali badde basimbako. Kakati era nga yagamba nti ono ekimumuwagizza olw'ensonga nti agenda kuba nti alabirira abaana be bw'agenda kusomesa abaana be. Kati mukitegedde nti abaana ba Sseggirinya kuliko abakola ki abasomesa already babatutti kubanga omugenda kuva mutandika okuweza kale Sseggirinya bwe yafa lwaki aba Nuupu tebaafaayo lwaki bakola bati already bano bagambye nti already ono Nambi agenda kusomesa abaana kubanga ate atugambye nti ali close ku Museveni muganda wange kubanga ajja kusobola okweta benefits endala eri Kawempe North Constituency. Kakati enjawukana mu bakyala nayo ekyali awo kubanga jjukira nti Nakabuye alina abajja be waliwo amanyikiddwa nga Twahira Akandinda ono yayagalako okwesimbawo yali adeclarinze candidacy ye nga independent naye oluvannyuma n'ajjulula endowooza tetumanyi lwaki ate ono teyawagira mujja. Kakati ate ye ono Twahira Akandinda ye munnange gye buvuddeko yalaga nti ate ye azze ku sayidi ya Nalukoola. Kati kitegeeza nti kino kyongedde okubeera nga kyawulayawula mu famire ye agenze eno kakiba kitegeeza nti abo maama wa Sseggirinya already yamala dde okuswaza nnyo wali principal mu kukungubaga mu kuziika yamuviiramu awo era n'alaga nti ali sayidi ya Mpuuga. Kakati ate n'Empuuga tebawagidde oli bali gwe baagala naye baamusuulawo personal assistant wa Sseggirinya era n'Empuuga n'atawagira mulala. Kakati ate maama Nakajumba ye ndowooza ali ku ono Luswa aleka gwaliko naye bo bano ate bannamanda babiri Nakabuye ye awagira Nambi wa NRM kati ate Twahira Akandinda ye Nalukoola. Kati munnange newankubadde nga ba political analysts abamu kati nga Professor Patrick Mwambasa Ndebesa yagamba nti enjawukana mu famire nti kiyinza okubeerawo ne significant impact mu kalulu kano outcome z'akalulu kubagamba nti Nuupu essaawa eno mbu erina ba competing candidates basatu mbu Nalukoola Luwemba okukosa ne comedian politician Moses Nsereko mbu kino kiyinza okubeera nga kiyawulayawulamu mu bululu Ndebesa bw'atyo bw'agamba. Naye nsuubira okubanga abantu kati ate awo baabuukawo bamanyi kiki ekyokukola ye candidate wa NRM Farida Nambi
naye alina byasuubiza bannakawempe kuba kati eri bamumanyi nga maama Kasasiro mbu semanyi oba abadde ayoola nnyo Kasasiro naye ye bw'ati ategeeza nga bw'agenda okuyambako bannakawempe okubeera nga bawona Kasasiro omungi naye yeerabidde ti ne mu Kampala juzi nga General Museveni agulawo flyover eya wano ku Clock Tower yali anenya Bozeki ne ttiimu ye eya KCCA okulemererwa okubeera nti nno bakwasaganya Kasasiro okulemererwa Museveni yatuuka n'okuba nga Bozeki ayogera ku kikuba bwe batuuse Museveni n'akozesa omukono ng'alega agamba watya naye Museveni mugezi naddala ye tayagala kuteekinga blame kati olwo abiteeka kuwona eyakabeera mu ofiisi akaseera akatono naye ng'ekizibu kibaddewo ebbanga lyonna katonda n'okwesanga ng'obuuziza ti ssente mmeka ze babawa kubanga ono omukyala Bozeki naye era alina obuzibu bwe bumu nti ssente KCCA progress zayo ziri underfunded ekisooka zirimu ebyobufuzi bingi ate ng'olwedde akazannyaako mu byobufuzi mu Kampala Museveni abaana bakola ki bakamukira bakamulemesa kakati awo muganda wange bakuteekawo ng'ekisiikirize bakuseekawo ng'ekisiikirize kakati munnange newankubadde nga kati Kasasiro bwe beekwasa naye ate era Kasasiro abaddewo mu sisitiimu yaabwe nga yabalema kuba tuyinza kuŋŋamba nti Seggirinya yalina okuŋŋaanya Kasasiro nti yalina omukuŋŋaanya bayinza okugamba ti ate omubaka bwammwe abadde nga mulwadde ensonga ki mulina Kasasiro nedda Mohamed Nsereko ye mubaka wa Kampala Central ate era ono asubscribinga ku NRM mukimanyi bulungi ekyo ontabanko independent akoyako kwisanga kakodyo era ne mumulondera awo naye n'agattako obubbi naye ekyo bw'aba akyali mu ofiisi nga Kasasiro mwali mu Kampala kiba kitegeeza nti tebabalimba nti NRM nti oba NUP FDC be balina okuyoola Kasasiro kubanga sente z'omusolo weeziri ziweebwayo era buli kimu kirina okuba nga kiri programmed Kasasiro alina okuba nga alina programu waayo Kasasiro bamukola batya era bamuyoolamu batya nga mu biseera ebirala byonna ebikaddewo ekibadde kibanga naye kati Kampala baagala bamufuule Kasasiro kemba bamubatamye kubanga mulaba opposition yeerimu okusinga kati mugambe nti opposition singa Museveni tumuwa abantu be olwo Kasasiro yina agenda kuvaawo naye ng'ate mwerabidde nti obukulembeze obwa meeya yabuyiwamu amazzi nga bwe yakakasa kwe kuteekawo executive director n'ateekawo baminisita bakyufa togabye n'abalala era bonna baabadde wali nga agira flyover naye nga Kasasiro wali Museveni ng'agamba ati n'enswera akola ki aziraba wali kakati yaabwe tebabalimba kubanga bwe kiba nti meeya baamugyako obuyinza kati obuyinza gye yabuwa kakati ate bw'amala okuba nga takola ate n'agala biri bige bivumaganye ba meeya bivumaganye ba councillors aba opposition bivumaganye ba MP aba opposition ekyo mulina okuba nga mukira kale waakiri katubeere mu Kasasiro katumubeeremu anti kye batwagaliza naye nga tetugenda kukkiriza akubeera nga tulimbibwa tulina okulwanirira eggwanga lyaffe tetudde mu 5 bwe kiba nti Museveni yayiteka mu lutalo okumala emyaka 5 buli kimu ne kifa nga yage kale buli kimu kife abantu bafe n'alambula obuwanga bw'abantu nga abutwala ng'ekitiibwa nga bwe yeewuunya ate nga obuwanga obwo abantu abo baali battiddwa ye kennyini ayita eri bw'ati n'abanyiga n'ayita eno n'asaasira bwe kityo bwe kyali kale sigenda kubeera nga nsukkawo ennyo wano naye nga bwe tugenda mu kalulu ka Kawempe North njabadde nkola emboozi eno mpanvuko naye erimu byonna bye tuyiseeyiseemu bwe tutyo kubanga kati twolekedde ebipya kati tuba tulina okubeera updated ku biki ebibaddewo kubanga byo bingi muganda wange bituvuga speed mwebala nnyo kumpuliriza tusisinkane ate mu mboozi zaffe eziddako wano ku Uganda at large Mukama Katonda abakuume.